Bugingo abizemu omuyimbi yayimba neteze ali mu maziga abawanjagira songa ate sanga aliyambogo mukuletedde waliwo ekipya side zeyo omwami Eddy Kenzo naye ayina kyagamba asiye yeka nkuletedde aketi and farso okwosako omukyala Winnie Nwaji Fireborn baby nga naye ensonga aziyingiddemu. Nkale vampita Vicky ngira nga nsinzira ku Vicky exclusive wamu ne WG. Thank you so much for subscribing ba mikwano video nkusabye jimpeleka like tusobola kubeera nga tutandikirawo atana bakubeera ngo tweyungako ankusabye mukwano subscribing ku YouTube channel no tojja kubeera nga osubwo malo kwate mukade okajje mu personalize okateke mu all mzungu chaita turning on notification bell. Lwaki nedda video oba jimperede ka like kansoke nkujukize nti Hajati Kalodo amusomi wa dua hajja kulombere dua yensonga singo nabo ino obuzibu obwenjawulo asangibwa wakiso era nga osobola omukubira ku namba esimu jolaba mu kaboxi akali mu kitabo ekyakrani esembyayo 067 ensonga ajja zikumalira bulungi. Alright, ntandikidde wabagalwa abalungi nenga kansoke mbabuzeko nti mukama yebale kubanga abankumidde. Pastor Aloysius Bugingo ebisere bisinga ikola videos zene trending nga ali mu kanisa era nga abulira endiga ze nabwe kityo honaku olweggulo lwabadde lwa Sunday. Yes, yavuddeyo lwabadde lwa yesterday but one Pastor Bugingo yavuddeyo nakola video nga abulirira abasajja abo abalowooza nti bakazi baabwe bayagala okugenda mu zoo era bakazi baabwe ne babamatiza basobole okubawa n'akasente bagendeko muzu oba oliawo mbu balambule ebisolo ebisingawo ku bubaka bwa Pastor Bugingo kozwe mbidingana ebigambo nyiza n'okubeera nga mpemula. Kankutereko ka video okerabireko mukwano then oluvanyuma ate nzije tweyongereyo mu mawulire gaffe. Ate abasiru bali mu Kampala nti omuntu asigala ne mu kibuga omukazi n'amusindika e Dubai agenda akyakaleku ayina ne banne be basoma nabo batambula oba ne babaleka bagenze kulambula Maxon Falls Windi wa ne bagenda balambula ebisolo gyalambulira ekisolo. Gwe n'osigala mu kibuga opatikana mukazi wamusindisa okulaba ebisolo. Nze ndowooza bankola mu bbumba ddala nkusindika nti ogenda olaba ebisolo nga ze sigendeddeeko. Gye bali omwami omuliiramu awo n'omunyonyola manyi bannange bonna be twali nabo bagenda Maxon Falls ng'akugamba genda kasitogera ne kabebi kanalwana lutalo ki. Songa omukyala Winnie Nwaji ne baketa and farso bavudde bwe batyo ne baberanga bakola akayimba munange bana abayimbi tebatera kuvaayo kukola luyimba nga emabega kawo bavayo ne bakinoganya bulungi nti kibatwalira kumpi omwaka mulambo kola enyimba abiri zoka wabula ebisere bisinga buli luyimba lwe bayimba oba lwe baleeta abantu balwaniriza era ne lukola hit. Omukyala Winnie Nwaji Fireborn baby avuddeyo bwatyo nabeera nga collaborating n'abaami bano era bwa batyo ne babeera nga bategeeza nti kyonna ekijja okuva mu studio we bali mwe mugende maaso n'okubanga mukyerinda. Jjukira Ketan Farso bakolako oluyimba n'omukyala amanyiddwa nga Fie Muton mujjukira akayimba ako atera mu buli ngeri ne bakolakoko n'abayimbi ab'enjawulo era nga nezimu ku nyimba zaabwe ezikyasinza okubeera nga zitrendinga lweyimba lumanyiddwa nga olwa Squeeze. Nkale katubawe obubaka bwa Winnie Nwaji nga ye yennyini agezaako okubabuulira ensonga eno. Yo, ladies and gentlemen, everybody out there. Yeah. Fire baby alongside Kent and Flows of Voltage Music. Action time. Action time. Get lit. Yeah, Magic stick, drop it.
Yeah, man. It's coming. I don't think you're ready, guys. Are you ready? Tell him. Are you ready? Pull up. Byebyo ebiva side zeyo songa te omukyala manyiddwa nga Katrina Sangalyambogo akozeka video munange ne ka trendinga ku social media platforms ezenjawulo era nga bano kye basinza okubeera abantu nga balaba mu video eno ekyenjawulo kwe kulaba nga omukyala ono Sangalyambogo abalaze dance moves empyatuku era nga abantu bangi batandise okuvaayo ne bazikola mu challenge mukasera akatono ddala bangi omukyala ono Katrina Sangalyambogo olwo yavayo n'agamba nti njoyinize TikTok abantu batandika okumugoberera era n'okwagala byakola ate ago nga tugatadde ku bali omukyala amanyiddwa nga Martha Mukisa nga y'omu ku bayimbi abalina n'obuyimba obupyatuku obuliko akamanyiddwa nga Neteze ke yayimbye n'omwami Eddy yawe avuddeyo bw'atyo ngali ku show emu anabuulirira abakyala nga alaga bambi mwenyamivu si musanyufu okusinziira ku ngeri abaami gye bakakamu abakyala bano naddala nga bali mu nsonga z'omukwano oba nga bali mu kikolwa ekyakaboozi okuba nti tebabakkiriza kutekinga control oba obuyinza mu kubanga beegerekera okufuna embuto naddala ze bateetegekedde. Omukyala ono agamba nti abaami ekintu kye mukola nedda omweddeko lwa nsonga nti obulamu n'obuvunaanyizibwa n'omukyala aba bulinako okusinziira nti omukwano guba gwa babiri. Kamubawe then oluvannyuma ate nkomewo. All the boyfriends that we love, yes, they love us, but then they do not know the hardships we go through after we have messed up to the youth. When you have taken the wrong direction, let me say you've gotten pregnant when you're not ready, you know? So you need to be careful. How do you be careful? By staying in control. By talking about these things with your partner. Do you talk about these things with your partner? Because however much we as women want to stay in control, it ends up with the men because they give us the money to make sure we go for all these the birth control thing, you know, the contraceptions. So talk about these things with your partner, and if your partner loves you, they have to listen. Byebyo byetufuna okuva oludda side zeyo omwami Edilisa Musuza abangi gwe twayitira Eddy Kenzo ono yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga alaga Abannayuganda abavayo ne bamukolako effujjo mabegakaawo mujjukira waliwo story gye nabakolerako Eddy Kenzo alo yagenda na performing e Makerere ne wabaawo abawagizi abasiwuka ku mpisa abwe batyo ne beeyisa obubi ijjali wenjogerera munange abantu abalaze nti munnange Bannayuganda ne bwe munagenda maaso n'okubanga munjagala kitono nze nakikuba era amawanga amalala ganzikiririzaamu ne music gwenkuba gamuwuliriza era nno bino byendikulaga essaawa zino omwami Edilisa Musuza abambi yabikoledde luddawa yabadde ali mu ggwanga lya America bw'atyo n'akuba abantu beeyo wamma ddala ne basiima. Ngenda kubeera nga mbalekera ka video k'omuyimbi yali yagwa then oluvannyuma n'akomawo nga ali stede nnyo nnyini ddala mbasiibulidde wano naye ng'atewerabira kubeera nga video ogimpera ka like gwe mukwano atuuliriza okosako n'okubeera nga osubscribinga ku channel eno Vicky exclusive oba Wonderboy UG oba nga still awolabidde ka video kano. I sign out from here. Enjoy this video. Wabanga chali mumakago mwana wange tomanya tijabe amala kuba ono lyokomanya omugaso gw'etimu waganga byampewo waliwo omuwala mazima kukyawa n'otofayo ng'ekigudde ku mpisa nga ne w'omusanga n'abikola otya kusaaliza eggwe tomukyusiza munye weesikanokirako enteera biroole amaaso gombi n'ogametta ku ttale naye zannira omuwala yasigala mutwali bafumbo najja yeetema endobo omwana w'omusogo ono namuluuta yakikola nyandeka ati omusuku naye nga nasobya omuntu eyanjagalira mu bunaku ng'obwavu butucumako we bogera kakanyamate kamuyita mutama
munyewa lwakyusiza katunkuma ate nga mwattu tabinyumya nabbali ng'obunaku kubusindireeyo mu mpola bwe nalabanga kewunyise kanyabo tibbi ne ngikyusakyusa mu kyalo nti mama sirika nga nsiisiitira